Embeera y'obudde ekyukakyuka y'emu ku ebyo ebyoliko okusaanyizibwa kw'obutonde bw'ensi okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde. Ensangi zino omusana bwe gwaka gubula butaleka kintu kiramu kyonna ku nsi, ate enkuba bw'etonnya ebanga gye bagoba mu ggulu. Kati mu kwagala okulwanyisa n'okumalawo ekizibu kino, ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ki National Environmental Management Authority NEMA kikedde kugenyiwalako ku Bulange Mmengo okusinkana Kamalabyonna Charles Peter Mayiga n'ekigendererwa eky'okukwatagana n'Obwakabaka mu kumalawo ekizibu kino. Nazi kuno ng'amateeka agalungamya obutonde bw'ensi nga teganabagibwa, Obwakabaka bwalina enkola ennungamu ey'okukuuma obutonde bw'ensi. Okugeza ebibira eby'enkizo byakuumibwanga, emiziro gyakuumanga ebisolo by'omu nsiko, empisa z'ebika zaalungamyanga enkozesa y'obugagga obwekusifu. Emizizo gyayamba nnyo kukuuma ennyanja, emiga n'entobazi. Dr. Barirega Kankwasa akulira ekitongole kinnema atubulidde nti ekizibu ky'okwonoona obutonde bw'ensi buli lukya kyeyongera bweyongezi. Okufaananako n'ensi endala, okwonoona obutonde bw'ensi kwongedde okwejjiriisa mu nsi yaffe. Ono agamba nti kino kivudde ku bintu eby'enjawulo ate ng'ebisinga ku ebyo bikolebwa bantu bennyini. Mu kwewamya mu ntobazi, okusaanyaawo ebibira, okusaasaanya kasasiro, obukyafu n'omukka omubi mu bibuga n'ebyo ebiva mu nkyukakyuka y'embeera y'obudde. Kati mu kwagala okumalawo ekizibu kino kwe kusalawo okukwatagana n'Obwakabaka olw'enkizo gye bulina eri bannayuganda okubayambako mu kaweefube ono. Olw'obuyinza n'amaanyi g'Obwakabaka bwa Buganda mu bantu, obwannannyini ttaka mu Bwakabaka n'enkola y'okukunga abantu ey'omuggundu biwa Obwakabaka enkizo okwekebaakeba eddimu ly'okukulemberamu abantu mu kukuuma obutonde bw'ensi. Oluvannyuma lw'okuteeka emikono ku ndagaano eno, ono agambye nti buli mulimu ogugendereddwamu okukuuma obutonde bw'ensi bakolaganira wamu n'Obwakabaka. Tujja kukolaganira wamu mu nteekateeka ez'enjawulo ng'okuddaabulula entobazi, okusimba n'okulabirira ebibira, okuteekawo enkola ennungamu mu by'okukwatamu kasasiro, okumanyisa abantu mu bitundu bya Buganda yonna ku bintu by'obutonde, okukuuma obugagga bw'obuwangwa n'ensikirano eby'ensibo. Wano wasinzidde n'akubiriza abantu ssekinnoomu ssaako n'obukulembeze bw'ennono obulala buli omu okusitukiramu okulwanyisa ekizibu kino okukimalirawo ddala mu ggwanga. Okumalawo ebitusoomooza bino kyetaagisa ffenna okukwatira awamu. Gavumenti eya wakati, abo abeekozesa bokka, abantu mu byalo, ate naddala n'ebitongole eby'obuwangwa n'ensikirano. Ku mukolo gwe gumu era bano batongoza ne kaweefube obw'okulongoosa empewo gye tussa atumiddwa empewo bwe bulamu oba Air is Life n'ekigendererwa ekyokulwana okulaba ng'empewo gye tussa erongooka. As you breathe air that has pollutants in it, particularly at high concentration, it can exacerbate conditions that you may have. Twagala twongera okumanyisa abantu obulabe obuli mu kussa empewo etali nnyonjo ejjudde ebifettefette. Kino bagamba singa kituukirizibwa kyakukendeeza n'okutaasa abantu abafuna endwadde ez'enjawulo. Kubanga ebifettefette wadde tetubiraba n'amaaso bigenda mu musaayi ne bitambulira mu musaayi oluusi ne bituuka ne ku bwongo omuntu n'asannyalala. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wano wasinzidde n'ategeeza ng'obutonde bw'ensi bwe buli empagi ey'amaanyi mu Buganda. Kale ng'omukago guno gwa mugaso nnyo gye buli naddala mu kukuuma obuwangwa. Bwe tutakuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi, ebisolo, ebinyonyi, ebyennyanja, ebimera nga bingi ku byo miziro gyaffe bijja kubulwa we bibeera. Ono agambye nti ensonga eno singa tessibwako mulaka essigala ebika bya Buganda kyangu okusaanawo nga teri eriyunga Obuganda ku Kabaka. Essiga ekkulu mu Bwakabaka ery'ebika fenna mwe tusibuka era ebituyunga ku Ssaabataka Kabaka waffe tuyinza okulinyumyako obunyumya namba essiga ery'ebika kasita tulagajjalira obutonde bw'ensi. Wano wasinzidde n'akakasa nga bwe bali abeeteefuteefu okukolera wamu n'abannema okuuma obutonde bw'ensi wamu n'empewo gye tussa. Tugenda kulondoola omutindo gw'empewo, omutindo gw'obutonde bw'ensi, kituyambe okusitula obutonde bw'ensi nga tukola ekyetaagisa.
Okusinziira ku NEMA, abantu abali wakati w'obukadde 67 be bafa buli mwaka okwetooloola ensi yonna, ng'entalo eva kukoonona obutonde bw'ensi n'okussa empewo etali nnyonjo. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.